ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumtenda Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matendo agataina bukendevu. Allah subhanahu wa ta'ala nawe mutende kubanga byakola tewali wayinza kubigezaako kubiyimiriramu singa ababikulekedde. Nzizaako kumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asse okusaasira kwe n'ebyengera bye kuwa ekitiibwa Muhammadu sallallahu alayhi wasallam atalina kyeyalekayo mu by'okutuleetera okwesiima ate ng'era talina kyeyalekayo sallallahu alayhi wasallama mu by'okutuleetera okuzikirira okujjako nga yabitugamba. Nsaba Allah musiime na buli yenna agezaako okutambulira mu buufu obwo. Amannya Muyingo Mustafa Allah subhanahu wa ta'ala andeese tuddemu tujjukanye nga bwe tuwaayo tuli ku nsonga ya soroti, ensonga tennava mu ddiiro olw'ensonga ettaffaali likyali liwewufu, naye biidhinillah tukakasa nti tukwate mpola mpola tujja kutuuka ekiseera nga soroti taliiwo, kubanga bingi bye tuzze tukola ng'era ddala oluvannyuma lw'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga gwe awaayo olukumi lwo, awaayo omutwalo gwo gw'ensonga okubeera nga tumalako na byonna bye tukola. Tetwenyooma mu butono bwaffe bwe tujjiramu n'obunene bwaffe bwe tujjiramu tukkanye bukanya kunyiikira kuteekamu maanyi tuweeyo tumwe Allah subhanahu wa ta'ala ng'ensonga yakulemerako kumulaga Allah subhanahu wa ta'ala nti byonna Allah subhanahu wa ta'ala tubadde nabyo era tubiina, naye gwe ensonga okubanga tubiina. Tugezeeko nnyo okubeera nga tumwesiga. Kwesiga Allah subhanahu wa ta'ala yensonga nti abantu bonna bantuuka ekiseera ne bakulekawo. Oyo wali obaddeko ne mukwano gwo, oyina gwe wasoma naye, oyina emikwano gye wali obaddeko nagyo, olaba omukyala abaana babeera ku kampasi nga basoma, bali ne batuuka nga n'ebyambalo batungisa byebimu. Allah n'abakolera bulungi ne batuuka ne babanga n'okwewasa beewasizza, naye ne batuuka ekiseera ng'omwami bw'abeera eno omukyala abeera eri n'obufumbo ne bukomekkeera nga tebuyimiriddeewo. Ensonga nnyingi oyina gwe wali oyita mukwano gwo nga Allah subhanahu wa ta'ala olowooza nti oba oli awo yeyabagatta, naye ng'essaawa zino n'essimu omwezi guggwako nga tayagala giraba. Nina omusajja omu eyanyumiriza ekyafayo ne kijjula okunkaabya amaziga nga ye omuvubuka nnyumiza akanika masimu awo ku Namirembe Road. Biidhinillahi ta'ala ekyafayo tujja kiraba mu maaso nga kyongera okulaga nti omuntu yalibaddewo mu bulamu bwe abantu si bakugobaako, naye ng'okulembeza Allah. Waman yatawakkala ala Allah, yenna eyeesiga Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al lahu makhraja. Allah subhanahu wa ta'ala aleeta obufulumiro, Allah aleeta rescue ku buli nsonga yonna. Naye bw'oteekawo gaapu ne Allah subhanahu wa ta'ala n'obeera nga gw'oli buziba nga Allah naye ali wala gy'oli, ensonga zo zibeera nzibu era otuuka ekiseera ojja kutuukako ekiseera nga Allah omwetaaga, naye wonaamwetaagira ayinza okuba atugamba nti man taqarraba ilayya wa man taqarraba ilayya binnawaafiri, yenna asembera gyendi n'emirimu egya sunna kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, mufuukira amaaso mufuukira amatu gawuliza, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, ne mufuukira n'amaaso galabisa, wa udhnahu n'amatu, wa yadahu n'emikono, wa rijlahu n'ebigere bye, allati yamshi biha, naga nti wa idha da bw'aba nkoowodde bw'abaako kyansaba la u'tiyannahu ndi wakukimuwa, wa inista'adhani la u'idhannahu ndi wakumukingiriza. Yoyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'osembera naye distance efaanagana okubanga otambula
Allah jajoli ngadduka ugamba nga space jaliko yakudduka ate bwosembera jali ngokoze oli ku speed ya muntu adduka Allah subhanahu wa ta'ala naye ajja asembera joli mu space esingako ey'omuntu adduka tusembere eri Allah subhanahu wa ta'ala nga tumugamba Allah ndi Allah subhanahu wa ta'ala gwe gutuyina wekka mu bulamu bwaffe kubanga anta sawana anta khalaqana wa sawana wakitiibwa Allah gwe watutonda n'otwenkanyankanya tewali watwagala owange saagala weerimbe nti waliwo ayinza okukwagala okusinga eyakuteekawo taliiwo nga bw'oyagala gw'oyagala gw'otandikira wokoma wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala watandikira tumuwe Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera yakumulaga ndi Allah subhanahu wa ta'ala newankubadde bituzunza ne bituzza eno ne bituzza eri tunywedde Allah gwe tuyina gwasooka era gwe asembayo aba MTN tuyita ku 0776 0776 444 aba Airtel business line omukenkufu Abdul Majid Musisi agitaddeyo agamba nammwe mwerise enkuuli mukole Allah subhanahu wa ta'ala tumwesige twesige Allah subhanahu wa ta'ala yekka Allah yekka yatasobola kulekerera bwakulekerera then hu nyiga star emu 85 star ozeeko nya star mwenda hash enkolagana ne Allah teka mu business number teka mu 6 bumaliriza otekemu omuwendo gwa sente zo tekamu esente zo zotekamu mu lunaku olusembayo mu wiiki ennaku z'omwezi ozimanyi bulungi omwaka gutambudde Allah subhanahu wa ta'ala buli wagutambuza bwati kitegeeza kukendeera kwa buwangazi waffe tugenda ewa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala obuwangazi bweyongera kukendeera tuli mu lugendo tugenda naye Allah subhanahu wa ta'ala bwabanga ddala olina kyomwetaagako oli muntu atuula obutuuzi wansi n'omukoowola n'akwanukula oba olina kubaako birala byoyitamu ekitali kituufu ekyokuleetera ate Allah subhanahu wa ta'ala okubonereza obaniza oteekamu esente teekamu referensi ekigambo salaamu erinnya lyo oba ennamba y'essimu bw'omaliriza byonna ebyo bikakasibwa na Airtel Money piniyo aba MTN 0776 enkolaganayo n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kikulu nnyo kubanga yekka Allah subhanahu wa ta'ala yatayinza kukoowa nkugambye abantu bonna olina omukwano gw'olina ng'omukwano ogwo akwagala lwakuba olina ky'omuyamba tulina emikwano okuviira ddala mu ssomero olina gw'ogamba nti mukwano gwo nnyo munnoowo nnyo naye wamufuna otya era ddala omukwano gwammwe ogwo gusobola okufuuka ensonga Allah subhanahu wa ta'ala okujja muliro wira nabbi sallallahu alayhi wa sallam watuga hadithi ya Abi Huraira agamba nti sab'atun abantu bamiteeko 7 yudhilluhumullahu fi dhillihi wakitiibwa Allah wakubateeka mu kisiikirize kye yawma la dhilla illa dhilluhu olunaku otagenda beera kisiikirize kyonna okujjako ekisiikirize kye Allah subhanahu wa ta'ala yamenya banjo wekitiibwa sallallahu alayhi wa sallama ne yatandika n'omukulembeze omwesigwa agamba imamun adil wa shabu nasaa fi ibadatillah omukulembeze omwenkanya abalamuza ng'alamuza mazima tayekubira nti atono wa Luganda gyendi atono munnange nnyo yazzaako shabu nasaa fi ibadatillah omuvubuka eyawangaala eyavubukira kukusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga werekereza ebyo byoyina ebitono obudde bwo n'obanga masjidi mwosalire swalazo obudde bwo obeerawo n'osoma ku Qur'ani nowewa Allah subhanahu wa ta'ala webagamba nti waayo n'otogamba nti eyo abasajja bakulu bokka n'okwata n'essente washabu nasha'a fi ibadatillah n'osalawo essente ezo ezikumenya okubanga onoonya nazo Allah subhanahu wa ta'ala nobeera nga ozimuwaako n'agamba
nti warajulun qalbuhu muallaqun fi lmasajid, n'omusajja yenna awangaala obulamu bwe ng'omutima gwe gulinga gwe bawanika mu muzikiti, yani ng'abeerawo ebbanga lyonna eswalaze azitwala mu muzikiti. Ayongerako warajulani tahabbani fillah, n'abasajja babiri abawangaala abeeyagala, n'oyagala sibu oyo ng'omwagala ku lwa Allah. Ngeza ku sibu kuba yali wano okumpi nange, ali ku kamera agikwatiridde, ayagala mundabe nga mbanyumira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aga warajulani tahabbani fillah, n'abasajja babiri abeeyagala nga beeyagala ku lw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oyinayo mukwano gwo gw'oyagala ku lwa Allah, bw'oba